Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima kubera kuchicha kuva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba ojja kwebuuza lwaki nkitandise kati kubanga biwanvu bwe tutabitandikako kati tuyinza obutabimalayo kiwi yetusaka akaseera kaffe kano era mu bye yawandise omwana omuwala ono Wennakiwogo Ntebe byetaaga ye n'abyenyumiza kubanze mbiyiseemu kati nga byetaaga n'abyenyumiza ye mwennyini n'abyenyumiza kubanga bannange si byangu kale Gange? Winnie? Ani ono? Nze Rebecca Jingo. Ani sokuulizaako munyabo. Obadde otidde. Iye. Nkale mukwano oli mutuufu kuba ennamba munnange era size zitera okukubira. Iye. Oli otya? Yendi nyabo mpozi mweyo. Gye tuli eno naye ebbaluwa yeeno enkyankalanyiza mukwano. Nange byantukako ne binsobera n'endeeta eyo bansalire ku magezi. Era nga mbiyiseemu ne ngamba kiba kirungi ggwe mwennyini n'obyenyumiza. Olubuto olwasooka kiki ekyatuukawo? Kati nange ebizibu ebyange bwe byatandika. Ebiseera nga mbeera ne taata wange omuto kuba bwe nali mbeera ewa taata nga mukazi we agamba nsomyeko ekimala kuba ku taata nze mukulu. Okay. Nga mukyala wagamba nsomyeko ekimala n'abalala basome kati nga mbeera ne taata omuto nga mpeerera naye ekiseera kyatuuka naye ne yeekyanga ng'agamba alina mikwano na ssente basobola okumpasa ate nga nze nkyayagala okusoma. Mpulira olwo olina emyaka emeka? Nalinga myaka 15 nga nakayingira na secondary. Yiyi taata muto ng'ayagala ofumbirwe kwejja emyaka. Iye yasooka nampeerayo mu secondary emyaka ng'ebyo bagira n'atandika okwekyanga nga ne woba olina ky'omusabye ng'agamba bannange oba nze taata we kati yalinga aludde nga oluusi ayinza obba yakatunda entendi nga balina kye bafunye ku ssomero n'agamba bannange oba olw'okuba alaba naakatunda yange taata we tamu ate nga ogamba mbu oba kangendeko ewa taata mukulu ndabe nakiwulira nga nakyo kimunyiiza kati waliwo omukyala abeera mwana wa ssenga wa mama wange kusajja ekojja. Nsonyiwa okubuuza taata wo gy'ali mulamu? Taata wange gy'ali mulamu. Naye ate wali obeera wa taata muto? Ye nabeera wa taata muto nga mukyala we mu baana ba taata simanyi lwaki nze gwe yasinganga okubeera nga tayagala. Ebiseera bisinga ng'abeera awo nga okoze omusango ng'era omwana omuto. Kakati njagala tutandikire wano. Kunamira bikyewatali nsonga y'amaanyi. Kati tutandikire ku mbeera we yatuukira okukyankalanira. Omukyala abeera mwana wa ssenga mamange ku sayidi ey'obukojja. Ne babiwulira ne bagamba kabantwale mbeere nga nkolanga ewaabwe. Mpulira. Busente we zinaawerawo ssente. Nzireyo ndyoke ensome natuukeyo ne bagamba mbu ati sikangende mu byemikono mbu bangi abasomera nga tebafunyeemu. Nembeera eyo awe nalootera nga omulundi ogwasooka nendoota nga ndi mukwegatta n'omusajja nga muzungu nga munene. Ebyo bisanga sinaba natandika by'abalenzi. Naye omukyala naye yali nga kale si ye mulungi ennyo gye ndi. Mpulira. Kuba nawulira mbu maama wange. Nabiwulira nga nkuze nga neeyo ku kikaba sekumaza batera obbinangira maama wange mbu yayagalako bba wa ssengaawe. Ate nga ssengawe yali azaala oyo omukyala antutte kati yabeeranga nga si mulungi nnyo gye ndi. N'engeri gy'ayogerangamu ebiseera ebisinga oba ng'alowooza nange nnyinza omukola kye kimu maama wange kyakola maama we. Bannange. Era navaayo nga
nga kale nga mbeera si yakukkaanya nga nkoye. Kaakati bwe wafumbirwa n'ofuna olubuto? Nedda mami olwo nga sinnabafumbirwa. Omwaka gwa 2016 we natandikira okufuna olumbe ng'olwo ngenze enkola byange. Ng'olubuto luzimba. Awo nali nina boyfriend gwe nina n'endowooza oba nina lubuto. Ne wayita emyezi ng'ena ng'olubuto luzimba nga mpiranga ekintu nga kitambulamu. Naye ekiseera kyayituuka nga wayisa egyo emyezi ena nagenda okulaba ndwadde nga bulijjo nze ndowooza ndi lubuto. Kati ne binsobera nga mbeerawo mpulira nfa obulamu bugenda. Awe neebuuzabuuzaako ku bantu abansingako nti bulijjo ndowooza oba nina lubuto. Naye ate ndaba nga ngenze abantu nga bagamba olayika olina ebisimba abalala alusa ne baŋŋamba genda mu sikaani ne ngenda mu sikaani nga tewali buzibu. Naye ng'embeera bw'ekyo nga mbeerawo mpulira obulamu bugenda nga mpulira olumbe lunnuma paka ekyansukkako. Ne nkwata ekkubo ne ngendako ewa taata. Ne munnyonnyolamu. Ngamba genda ne batoobo waliyo eyo essabo gy'abeera naye teriri ewaka wennyini waali naye ku katundu okwo ku kyalo waliwo essabo ly'ekika. Nangamba genda ne batoobo ku ssabo mukumemu. Naye era we namala okumamu tewabeerawo nkyukakyuka. Olwo nga nkyali mu kyalo. Mpulira. Kati tato nga nkyali mu kyalo taata omuto ne munnyonnyolamu. Ayina gye yaseranga otwalako mukyala we kuba mukyala we okuzaala kwe kwabeeranga kwa bizibu nga bagamba waliwo omukazi omukyala abaloga. Bannange. Kati taata omuto n'aŋŋamba genda kweyo ne maama wo. Ne mugenda. Ye ne bantwalayo okwo mami we twatuuka n'ankebera n'agamba mbu mpewo za kika. Ezeewammwe. Ye bwatyo bwe yagamba n'agamba mbu nno. Era olya n'aba tebazitereezeza zijja kunemesa ebintu bingi omuli okukola kuzaala n'obufumbo. Olwo ne bazitereeza. Alina yatusabaawo ku ssente tezaali nnyingi n'atugamba okugula omwenge omuganda balinawo bye baakola mbu oba kuzigira mu tteete. Nenvaayo ekiseera ne kituuka nenvaayo mu kyalo nenzirayo ku mirimu okukola. Naye era embeera teyatereera. Nakasanamu naye teyatereerera ddala. Olwo ng'okyabeerewo oli omukyala gw'oyita oba ssenga oba ki? Navaayo dda era n'okuvaayo tekwali kulungi. Wavaayo nga muyombye? Kale twali tetuyombye nga buli kadde abeeraawo n'akuyita masiikiini gwe bisiwe ebyo. Ng'ajjukira kiri maama wo kye yakola ssengaawe? Ab'ekika nali manyi basobola okunkola waye batyo nga manyi ab'obukojja bange oba bo balina omukwano at least obusobola okuneerabiza byempiseemu ku kika okuva mama lwe yafa. Kitegeera. Obuzibu mami namala omwaka nga nkola lwakuba ndi mukazi aguma nga mwaka mulamba nga nkola naye nga nkolera mu bulumi ng'obeera mulwadde eva togenda nga mudwaliro bagamba tolina kikuluma lwe baba bagambye mbagamba infection naye ate ng'owulira tomatira okugamba nti infection okusinzira engeri gye mba mpuliramu. Mpulira. Naye mbeerawo nga bwentyo kati omwaka gwe nali ng'atereddemu gwe gwa 2018. Nenfumbirwa era naye nga ofuna mangu n'olubuto. Naye okuva we nafumbirwa nenfuna olubuto okuva nategeera nti nina olubuto ekikula ekyowansi ekyokukaba nga kyensula paka emyezi 9 lwe gyaggwayo. Naye netugenda mu ddwaliro ng'ekiseera kituuse ne bannongoosa awo ekisulo ng'era kinsula. Mpulira. Nga ntunula ku kitanda nga bamaze okunnongoosa ng'omwana wange ndaba embeera gy'alimu si ey'abalala naye ng'ate alabika bulungi ng'anyirira ng'abantu bangamba buli olina omwana anyirira naye ate nga mpulira ennaku ennuma kubanga ye taddawo akuba obukonaazanye ng'abaana abalala ng'omwana n'ew'omusuna takaaba ne binsobera. Naye ng'ayonka bulungi? Nga tayonka. Olwo ng'abeera bw'atya? Yasooka n'amala olunaku lulamba nga tayonka. Ekisaawe kyatuuka ate we yali ng'atandise oyonka nagwo ne gabula naye twayiya ne bampa entula ne banyiga n'amazzi agabuguma amata ne gajja we gajja omwana yagaana okuyonka abasawo ne batugamba tugakamulenga nga tumuteekera mu kapiira mu nnyindo nga mwanira. Maama naye nga si mulwadde? Iye nga tugenda mu nassale kuba baali tebannansibula nga bannongoosezza nga dokita agamba omwana ali bulungi gwe muyonse gwe muwa amata nga bagamba gwe kola buli kimu kye tugamba kamula amabeere teeka mu kaamu obwo obupiira. Mpulira. Baatusiibula mami Beti ne tudda ewaka
naye era ng'embeera y'omwana teyeeyagaza okuva lwatusiibula nga tubeera mu malwaliro ne mwewuubayo naye lwatusiibula okudda ewaka bwetuti n'omwana natandika olaba ebintu nga byaka mu nju. Ennyumba yammwe mwe musula? Ye tukyapangisa n'omwami. Nga byaka bitya? Namisana ng'ekintu kiyinza okwaka ku kisenge ng'akamyanso ekintu nekyaka ng'omuntu wakubye ettoosi. Lindako nga gwe wekka gwakiraba oba n'omwami wo? Nze kanze nkiraba era nasooka ne ngamba omwami sigenda kusooka mugamba kuba jagamba oba ngudde eddalu oba bizibu byewaffe. Ne ngamba oba nze ndaba obubi ne ngamba kansooka enteekegereze nambeki ekintu kyeyongera nga kituufu bwebiri mbiraba. Allah. Nga byakira ddala ebintu. Banange. Era ekiro kimu olwo omwana ng'awezezza omwezi. Waliwo ekintu ekyejja nekinsika ng'ekintu bwe kinnyola kyokka ate ng'ekintu kyekimu kyekiri ne ku mwana ng'omwana akaaba nange eno mpulira obulamu bugenda. Omusajja n'atula n'agamba ye bannaye kati nze ngenda kukola ntya kiki kino ye. Mbaba. Ana yamala era n'agenda ng'abuzaayo ennaku 5 okuweza emyezi 2. Baba n'afa. Iye. Naye olw'obulumi naye ng'ofuna olubuto ng'ate bannongoosa. Mbaba. Iye. Otyo. Naye era kintu kyekimu nfuna ekisula ekibi era nga kyenafunanga luli ndoota entaana enjeru ng'emasamasa buli kiro ng'omuntu aŋŋamba eyo yiyo mbeera neebase nga mpulira eddoboozi liŋŋamba at least tuweeyo omwana omulala omu. Beti nengezaako okugoberera amagezi g'ogamba mbuno omuntu gwe kennyini gwe pasita w'obulamu bwo. Kituufu. Ng'ate awo mikwano gyange bangamba genda kumba pasita ne ŋŋamba nedda nga mpulira bangi nabo abagendayo bajjayo ate bizibu nensooka ne ŋŋamba nedda ngenda kwesabiranga naye mami besi kyansukkako ne ŋŋamba oba neetaagako ekikyala nga ya muntu oba banene oba omusumba yenna. Mpulira. Waliwo ewa pasita gye natandikanga okugenda omu ku bapasita ab'amaanyi muneeno nga ali ku Ntebe roodi kuno. Olwo era nga nina olubuto. Naye mami beki olwagendayo era ng'embeera eyongera tabuka mbeera nvaayo njagala kugwa ku bubenje ekiseera kyatuuka nga mpulira ng'omusota mu lubuto lwange. Ng'oguwulira nti gwe oba wali owuliranga mwana nga ye yeekyusa? Nedda olwo ng'omwana tanaba natandika kwekyusa naye nga mpulira omusota gwetoolola bwe guti ku lubuto munda. Ng'owulira ekintu kitambula? Iye ng'omusota. Oba olina ekigalanga maama? Anibeki awo simanyi. Tomanyi mukwano nkitegeera. Olwo kyasirika? Lumu nali neebase kyalinga kirooto ng'ate liringa ddoboozi nga mpulira liŋŋamba omusota wagujjeyo yennyini gy'osabira gy'onoonya obuyambi. Nebinsobera nimpulira ate nga bintamye bubi ne ŋŋamba ye bannaye kati ngenda kukola ntya. Gye walinga ogenda? Iye kati nazaala wange ngerawo omanyi abantu abakulu. N'atuuza mutabani we n'agamba naye nze okusinziira embeera y'omwana oli omuzzukulu gwe twaziika. Omwana oyo teyafa bufi walabika waliwo ekizi. Waliwo ekikyamu. Iye naye tugenda kukola tutya kuba abafere bangi. Era kituufu. Iye kati n'abuuliriza waliwo gwe baamugamba alisaidizeeyo olweyo ne tubeeranga nga tugendayo. Naye lwakuba simanyi oba kisoboka obba omuntu omu ng'olina abantu abakola ekikyamu abawerako kuba ndaba nga nze sirina kyennina ekiyinza obba nga kyandibadde kindogesa kuba sometimes ng'atugamba sengaawo sometimes zikitetumazawo nate ndaba sirina kyennyina ne ŋŋamba muli kisoboka bonna obba nga bali ku nze omu kyenninga kye nalina ekyobugaga nti nze saasembangako mu kiraazi oba nga kye kyandibadde kibata simanyi. Ezo n'azirya. Nedda ne tubeeranga nga tugendayo luusi tuyinza obba twakavaayo wiiki nga 3 ate embeera n'etabuka kiro nga 8 ebiseera ebisinga lwentabuka olumbe ne lunkuba nze nenkenera embeera nga sisobola nakwenaaza omusajja n'antegeka butegesi naana sinsobola kwekolera. Mpulira. Nze naye mami beki ng'okusaba nsaba nze ne 9 nzuukuka n'ensaba ku Sande. Ndi mukristaayo naye ne mubakatuliki kuba omwami wange mukatuliki naye ŋŋendayo nensaba mu buli ngeri nennoonya Katonda mu buli kkoona naye nga ndaba embeera ekyagaanye. Kati olubuto lwa myezi 8 si kyekyo?
iye lwa myezi 8 kati nga bwe nayangwa bangamba sina kulinda bulumi bampa date mu Gwokusatu nti nina okugenda banongoose. Omwana oyo bamuggyemu nga bukyali. Iye kati ekintiisa obasayinizize nafuna ku luli olwasooka nti nakati ze nfuna ngamba oba omwana wange anaabeerawo simanyi. Kati ku ssaawa eno owulira ki? Omutwe nagwo gubeera gunuma buli lunaku buli wiiki mbeera nga mmira headaches nembeera ng'oba omuntu amira RVs sizoosaamu. Headaches anaabeera mulungi ku mwana waffe gw'olina mu lubuto? Amibeki simanya ate nakyo nakyerabiro kibuuzaako ku basawo naye kinsukkako ne nnabamu ku kiryo ne nnabako eyo byonna ne bigaana. Bikusukkako maama? Ate ekisinga okunyuma Amibeki nandyagadde omwana wange abeerewo kuba yajja okunywereza mu bufumbo bwendimu kuba nafuna omusajja ntegeera. Baaba kitegeera. Nandyagadde abeerewo nsobole okunyweza obufumbo bwange kuba kyekiringa ekika kye nafuna ekika kye nina banzaalayo bwobu ate abaana batatalaga balimu okusosola. Kaakati wandyagadde njogere n'omukyalo oli gye wagenda maama wo gwe yayagalira omusajja? Gwe yayagalira omusajja yali sengaawe. Kale oyo omukyalo oyo yali sengaawe. Namba nzina Amibeki yekandagangako buzibu lwaki nandyagadde oyogereko ne step mother wange ne senga wange. Step mother waali baŋŋamba mbu bikolimo byakolimira mamange biyinza obba byebingobeera naye gye tubadde nga tulaga mu bapasita mu Kiganda tebatugambangako nti oba alina kye yakola. Oyo step mother wo? Nedda senga maama wange tebatugambangako nti oba yalina kye yankola lwakuba waliwo omu ku b'ekika kya mamange eyaŋŋamba biyinza obba mbu ebikolimo oyo senga wa maama wange bye yamukolimira mbu nga bye bigoberera nze naye nga ye tebatugambangako nti oba alina kye yakola. Kambuuze bwe tugamba buva mu kika kyange ku senga ne step mother. Kambuuze maama wo gyali mulamu? Nedda maama wange yafa mu 2006 nina emyaka 8. Kati oyagala njogere na step mother wo? Iye naye nga omanyira tayinza kukkiriza. Kiki kye wandyagadde mu mugambe? Naye Amibeki simanyi na kumanya. Kati mpa ku namba ye. Yatera okukaaba amaziga kuba waliwo ne muganda wange omulala era naye si yamuzaala. Omwana yatuuka ng'atonyanga emyezi ng'ena ne bamutwala buli wamu ne bigaana. Maama we wamutambulira bamugamba oyo omukazi naye omukazi akaaba amaziga mu maaso ga taata. Ng'amubuuza naye gwe olaba nsobola okuloga abaana bo nze ng'akaaba tasobola bikkiririzaako. Amibeki nze nandyagadde bandagiire eddagala. Kubanga mami nga bwegambye gye tugenda beebo be batugamba. Naye kati nze simanyi kuba sibeerayo. Kati nandyagadde okukkirira linga zenyina nti oba kituufu. Iye kubanga senga era kituufu muli eri ndowooza kiyinza obba nga kituufu nga nze tandaganga kuntyanjagala. Naye nga mami kyensinga okwagala bandagiire ku ddagala mu butuufu omwana wange abeerewo nsobole onyweza obufumbo nze kubanga eri ekika kyange birimu kamunguluze tuyinza obutamusobola kamunguluze oyo? Ajja soboka mami. Singa tuyingira mu bintu by'ekika kyammwe tuyinza obutabisobola. Mami n'ekirala kyenjagala okunyonyolako lwakuba n'akaliro katini. Nange mami muneno mwe tuzungira nga bwe gambye nga Nazaala agamba mutabani nti katubeeko we tunoonya kuba abafere bangi. Nga tubeeranga tugenda tuyinza obba twakavaayo era embeera n'etabuka ne ŋŋamba omwami nedda tubeeko ewalala we tugezaako. Nga ndabanga ye atakiteekamu maanyi ate ng'obulamu bwange bwe bugenda. Kati waliwo omukyala mukwano gwange yaliko mukyala wa kojja wange ne baawukana. Naye yasigala mukwano gwange naŋŋamba alina gw'amanyi. Naye Amibeki nga ŋŋamba oyo omukyala omwami w'erugazi amulinako obukakafu akola bangi bayambye bangi bajja emagombe. Nga ntandika ku mulimu gw'okukonvinsinga omwami lwali olwo omwami nakkiriza. Kati omukyala nga ŋŋamba nti oyo omwami naye waliwo abakasitoma be bamufunira eno sayidi z'Entebbe batera omuweereza transport najja eno tiwemba nsobola nenye ŋŋenda awo ewaabwe agenda kujja nkeberereko awo. Amibeki ng'omwami ankebeera nga ŋŋamba byaŋŋamba nga bitiisa n'okusinga ku byoli buli gy'atukolako. Ng'akugamba biki?
nga ngamba gwe okuwonako kugenda bba kuzibu kuba eddogo liri wakati ye kojja bakulogane ku sayidi ye ey'ekika nangamba ate olina ne mwannyoko eyakuwaayo mu mayembe emanyi ate ng'oyo mwannyinaze wange we yaŋŋamba mwana tugatta naye maama naye batata banjawulo ate nga kituufu waliwo lwe nali nkyaliddeko oyo mwannyinaze mami Betty nga mwani mufumbo naŋŋamba wini bwe tuba woba nga twebase oli mu nzikiza wobaako n'ekyolaba tootya muno mulimu bajjajja baamu mami Betty ng'ebintu era byaka mu nnyumba ne byakanga emunyenye ne bitambula ne bikoona ng'alina n'effumu mu kisenge kye bikiwa ebikyo oyo gye mukulu abantu bagamba yagula amayembe kati simanyi banange naye era we nabiraba natya nnyo enkeera nakeera kusiibula kati oyo omwami nga bw'atugamba naye mami Betty we twagenda yeewuwa erugazi ng'agamba omwami wange kati ono ensonga zentuvu yeetaaga ow'ekitanda ate gwe olina onoonya ssente olina okuddayo onoonye ssente onaasigale ojja kudda omunone mu luvannyuma ennaku nga 4 oba 3 nga bweweereza ne ssente ezisigaddeyo yali atugambye mu mitwalo oba 3 n'embuzi mbuno mpulira naye mami Betty wasimbula bwekka musajja ng'atandika ebiboozi wabula omusajja omwagala baakulongoosa wasise emyezi mitini ofunye olubuto biki ng'atandika okweyogezawo ebityo ng'agamba oyo musajja mwavu mwesonyiwe nga ayogera nga yesidde nkyaliko empewo ng'agamba tusobola okwogera ffe n'omukongozi waffe n'akuwa miliyoni omulaba afaanananga bw'ayagala naye alina ssente ze osobola okwogera naye n'akuwa miliyoni n'ogenda kubayita ntandika bizinesi toddayo w'oyo omusajja n'olwo olubuto olukulimu tusobola okujjayo nga tukugjamu ebintu ebyakuyingira munda ne ŋŋamba ekyandeese kutaasa mwanange ate nga mulunzijjamu nfuniremu wa ne ŋŋamba nedda bambi maama gwe nga wayita ku lugwanyo mami Betty nkubulye nakaabira eyo amaziga ng'omusajja ayagala kunkozesa ne ŋŋamba nedda tekigenda kusoboka nze nazzewo nalumbe sigenda kuddayo nalumbe lulala kyakusookola lwe lumbe lwensinga okutya nalaba olwo olulwadde engeri gye bwaluma maama wange wawo nali muto sisobola kukkiriza ssebo onansonyiwa mbaaba nga yeefuula nti aliko n'agamba waliwo eddagala lye twagala okuwa oliteeke wansi manya nga ono we tumuvaako omukwatekwate obeeko engeri gye tusendasenda we muba nga muli mwaka akaseera ak'ekikolwa ogambe eggwe oliko empewo nkweyambuliddemu ebyange byonna ne ŋŋamba yeyo engeri yokka gye musobola okunzijanjabamu ng'omwami wange temwakimugambyekawo n'atabuka nga tumugambako kuki nga tumugamba biki ebyo mami Betty kati ewaka twali tutuukidde ewagy eyo embuga yaabwe oba essabo lyabwe we bajjanjabira we waka mu maka g'abazadde be ng'akadde akaŋŋamba jamu tugende tulina eddagala lye tugenda omunoonya nga mukambwe muzibu nange saagaana nga bwe ndi omulwadde ngenze eyo nno lugazi munda ekyalo bakiyita kawuku eyo sirina gwe mmanyiyo ne ŋŋamba waaye kaŋŋonde ne mugoberera naye nga we tuba tugenda ne tubaako omuntu gwe tusanga ng'agamba bwono mulamu wo biki nga nange bwaŋŋamba oyo mulamu wo ne ŋŋamba yo n'omusajja ali ku kinempulira ennaku ng'enzita nagenze nina agazibu gange ate naye akwongerako birala iye sorry kati ne mugamba mpulira bubi njagala kwebaka kuba ebyo bisanga olubuto lutooka munguluza aba mungi gattako n'olwo olumbe lwennina sorry maama ewantwala alina ennyumba naŋŋamba eyo nnyumba yange genda ali ku buliri ne ŋŋamba nedda nsobola ki okwebaka mu nnyumba yo toli kitange toli kojja wange nansindikayo lwampaka naŋŋamba beeraawo kwebaka omwo nandaba obucupa bwa aravizi buli omwo nze nalempulira nga siyala nenvaayo nengena nentula mu bupaskala mu bwali awo wabweru bwe yajja nga noonya kabi ndowooza era muntu wa bintu weebityo neyeraliikira nga lowooza balina bye baŋŋambye ono oli mubi nnyo kati oli mu lugambo n'abakazi bakuno kyokka mu butuufu nga sirina nagwe nayogedde naye ndowooza ku nnaku yange maama omusajja yanfuukira ezzike mami Betty sorry we nagaana okunkozesa yanjogera bingi naŋŋamba bbaawo ssaawa yonna emmotoka emukuba ate bange muvuzi wa booda nakati mbeerawo nga nti omutima gunkuba neŋŋamba kale njagala kugenda naŋŋamba zikigenda soboka twateeseza bbaawo yalina okunona mukubira akunone nali mukubira nanzijako essimu n'agisuula eri naŋŋamba mukubira ajje wano eno olaba oba anaatuuka olaba oba tetumukubye emmotoka mu kkubo mwenna mufe biki bana yanjogerera bingi olwovaayo otya maama wange naŋŋamba toliwona mpaka lwolifa toliwona ogenda zunga ssabo ku ssabo togenda kuwona ppaka lwolifa
Nangamba n'oyo omusajja agenda tuuka yekyanga akukyawa akugobe ng'embizzi. Odiya wange. Nalindaki nenkaaba. Oh no. Yabadde amponize nti akaliro kamuweddeko sweet wange. Naye ng'ebisinga mu ebyo bikaabya. Naye oli Katonda. Tumuwe ye kyasabye okiwulidde. Kyasabye nsubira nti okiwulidde. Neyanziza nnyo neyanzege. Omwalo yankabiza amaziga Florence ekatwetoka abasirika. Hello. Owenje munange. Mwana tujebale tuweleza. Webalo kunkubira kasimu ngavlicha. Amanya jati naponyo pekabowa. Yes hajate. Kati omwana oyo muwulidde bambi ng'alajana. Ye hajate. Naye eriyo seeka mulani na magoma. Ebyo nana jabbi mujjaku. Kubanga nze ndaba ne mwannyina oyo alina bye yakola. Awo haja tojja kunsonyiwa muko katono mukwano gwange eyo sikyagobereyo nnyo kubanga tetumanyi kituufu kyeki. Ayinza okubeera nga sheeko yakukolera naye nga singa omazima omugambye ki kye yakuwa ye n'agenda n'akyetambulirako n'akinoonya n'akifuna kiba kinkolera. Naye bw'oyogera bw'otyo neewala nnyo omuntu okunneesibako n'aŋŋamba nti oyo sheeka namufuna wa Beki namufuna mu B ku biiti. No, nedda. Awo hajati ojja kunsonyiwa muko katono. Hello. Wanji. Nzoyo wini kamugambe bwene. Ayo sitaani n'oyo musajja bye yamugamba tebirina magezi yadde n'olumu. Tebirina Katonda ye nannyinsi eno era ye muwanguzi. Amina. Ate njagala amubuulire nti ebyo byonna byabaddemu. Bye mpiseemu. Really? Ebigaana amabeere ebita abaana be ago gayinza okuba mayembe. Naye mugamba bwe nti ekimugaana okuwonya nga agenze wa Katonda. Alina amagulu 2 anywerere wamu nze kati ndi kusaba. Oli mu kusaba? Ndi mu kusaba anywerere ku kigambo kimu. Naye nkulamusiza Rebecca nsanuyike ino okubita mu olunaku lwa leero. Wena oli musoga? No, yewaisambye yo. Ani nvaako. Kale baide yazanya neyanzege. Abadde ayagala okwongerezaako bye saagala kuwulira. Mundeke temunziza munnaku. Hello. Owanji mukwano. Ono kyala kisukuzi wane bamunani. Esebo. Nje nongera mulagirira ku ddagala erimu. Esebo. Atire ekintu kibanga mu bogga kitera okumera ku mutuba. Ekibogaboga. Ekibogaboga tukiyita omutwala kiro. Akiwanule naye bwe baba bakiwanula. Takikkiriza kugwa wansi. Mpulira. Akiye. Amazzi gagenda okunaabamu agasuze ebwerwe. Akere ku makya aganabe mu mutwe. Mpulira. Lijja kumuwonyako kisobozi bamunanika. Ekyo kiwonya mutwe? Kiwonya mutwe. Okay, neyanziza nnyo mukwano neyanzege. Omulungi. Agwa Mustafa ndi bamunanika. Esebo. Mwana wa mama kulika ebizibu. Nabimubona mukwano. Nakati uluda kusaidia mwanyi na ze wini. Esebo. Ebintu bya wini bizibu nyo sitaaga okwegendereza ennyo. Mpulira. Kubanga wini asoose kwekuba bukojja. Bw'amala nadda ku famire ye. Bw'olugize nadda ku mwannyina. Ekyokuna ate nadda ew'omusawo. Kati ebintu bya wini byetaaga nga amagezi mangi nnyo. Birimu kamunguluze. Birimu kamunguluze muyitirivu naye nga alina okuba omwegendereza ennyo. Kati olwakoze atya? Wini ky'abakola. Agumaze alo mwana. Ebintu ebisinga bikwase Katonda. Mpulira. Naye wanadda wanadde wali. Bijja mutabukako. Kyasinza ekyobulabe ennyo be basawo ab'ekinnansi. Yali amumazzi. Eke yebale kutuweereza. Obwebale okuwuliriza mukwano gwange. Tuli ku kintabuli eky'omuzike. Beki webale kuweereza naye Beki omwana oyo omuwala kyengenda omugamba byonna bye bamugambye biyinza okuba ebituufu oba ebimu nga si bituufu ku basawo gy'atambudde. Naye nze nange nakindowoozezza nga ntya nti omusajja ono bbaawe kiyinza okuba naye alina kyamanyiiko. Lwaki Beki nkirowoozezza nti gwe webuuze musajja ki ayinza okuba nga ategedde ebizibu by'omukyala byonna n'atabaako kyakyankalana. Nze nyinza okuba ndowooza nti ayinza okuba alina we yatambulako oba nga ayagala obugagga ng'abaana bono omukyala buli bwazaala amusaddaaka. Kuba kakati nze kyengenda omusaba nti waba atambuddeko olumu atambuddeko nga talina omwami oyo
bayinza omugamba ekintu ekyefaananyizaako ekyo kyemunyonyola naye nze amagezi gengendo muwa Beki mu abatera okugamba awo tonaaba amazzi makalu ateekemuko ku munnyo ate agumansireko ne mu nju akabaani takeerabira okanyokezanga mu nnyumba ajja kufunawo ku nkyukakyuka naye nze ntiddemu omwami yo naye amugenda empola onomuwalina gyemba kansa 2 neyansazanya omukwano naye kasooke tuulize mulamu wange nkomyewo kulwa wini ebiteeso byammwe bingi nkyabyetaaga ate nga bwe tunoonya ne ku bantu abalala tusobola okwogerako nabo. Madamu Beki omwana omuwala oyo muwulidde naye musaba kuba kwali ku radio beat kati ampuliriza bw'oba oyina ew'omusawo yonna gye wali ogenze n'akuwa eddagala nga lyakunyokeza ng'oyina ebigambo by'olaamirizamu eri oyo omuntu akukola ebikyamu byonna binaakuttira abaana akusindikira amalogo gakutte eddagala eryo yingira mu nju olijjeyo genda olisuule ku luwoko genda olisuule mu kiswa ekifulufu omuntu omuzito omuntu ayonsa toyina kukola ddagala nga lyakunyokeza toyina kukola ddagala eryo lyakomera simanya olaamiriza gundi ankola ekikyamu bimuddire toyina kukola ddagala eryo omuntu omuzito omuntu ayonsa oyina kukola ddagala nga weetangira bwetangizigwe wekka so sikuzaayo baaka mukulagirira toli muzito oyo baaka mukulagirira toyonsa netulyoka tumuddiza byakola byonna naye nga kirizagana ago mayembe waliwo omuntu yakuwonga mu mayembe oba kusindikira amayembe naye ng'olina empewo z'ekika kyammwe zikulwanirira yeyo tokijolaba emulisa nezikira kitegeeza oli akusindikira amayembe gakulaga nti weegali naye empewo z'ekika kyammwe zikulwanirira singa gabadde mayembe gokka nga toyina mpewo zikulwanirira ennyumba yonna eyaka omulundi mbweti neryoka ezikira ate nga nebbawo aba akiraba bweti neyaka nerokezikira omanya go mayembe gaze galumbye kugwe oba omwana oba bawo kuliko agenda naye kati aga mayembe bagawonga mugwe nga gwe omuntu naye empewo z'ekikazi kulwanya kyovola abakulaga tokire mulisa nezikira kati funa muugula funa akataddoko njagala eddagala eryo oliyenge bw'oba omaze okuliyenga bulungi nnyo teekamu olugero nalwo oluyengeremu teekamu omunnyu lyokyegumba ly'embizi nalyo teekemu ensaano ogenda kufuna oluwanyi oluyengeremu nalwo bulungi eddagala eryo lyekuumise tokiweddamu nemulisa bweti eddagala mansa mu nju monna essaawa eyo mansamu bumansa mu nju mansamu bumansa mu nju nga tolina kigambo kyonna kyogedde gwe mansa bumansa nga tolina kigambo kyofulumiza nti oba eri abinkoze bimudire nedda mansamu bumansa webake teri kigenda kuddamu kukulumba mpulidde nanyonjo luse Dubai gemanya we bali kutuweereza Beki obwebale kuwuliriza munnange naye ngenda kukusaba eddagala lino osobole okuliddamuko katono neyanziza kati funa muugula funa akataddoko njagala eddagala eryo oliyenge bw'oba omaze okuliyenga bulungi nnyo teekamu olugero nalwo oluyengeremu teekamu omunnyu lyokyegumba ly'embizi nalyo teekemu ensaano ogenda kufuna oluwanyi oluyengeremu nalwo bulungi eddagala eryo lyekuumise tokiweddamu nemulisa bweti eddagala mansa mu nju monna essaawa eyo mansamu bumansa mu nju mansamu bumansa mu nju nga tolina kigambo kyonna kyogedde gwe mansa bwe mansa nga tolina kigambo kyofulumiza nti oba eri abinkoze bimudire nedda mansamu bumansa webake neyansiza nnyo mukwano bw'atyo mulamu wange Nanyonjo Ruthi bw'akugambye eddagala alikuwadde akugambye nti mansa mu bumansa tobaako kirala kyoyogererako tobaako kirala kyogamba mansa mu bumansa wangi mukwano Beki webale kuweereza nze Nanton Patricia ngambidde no matugga naye nze kyengamba oyo omuwala nti byonna bwe yagende ne bamugamba musajja namugamba togenda kuwona togenda kukola ki yoyo si musawo yali agala kimu kumukozesa kyekiko kyali ayagala naye aba mugumu nti ebintu ebyo byamugamba si bye bimuliko era byamulangirako kubanga ogenda kuba bwoti ogenda kuba ki ogenda kusiraana ogenda kubeera nga tozaala biki ebyo byonna bifu nze kyemugamba omuwala oyo yekwase Katonda ate wane yaliko ennyo neyeteeka ku stress ennyingi ennyo tagenda kusobola kubeera na lubuto lwe kumana stress nazo zina engeri gye zikosaamu omwana ono munda asooke abe nga teyalikirira nnyo asobola okubanga omwana ono abeera naye mu lubuto ate omwana taddamu kumira ezo mpeke zijja kumukosa zijja kosa omwana tezikwatagana na mwana ali munda ate nga azimira buli lunaku ekyenjagala omugamba abeere mugumu aleme kwasaganya bintu bingi webityo tajja kumalako nabyo neyansiza nnyo neyanzeege omukyala Nantongo Patricia olina Rebecca Jingo wangi mukwano gwange Beki we bali kuweereza mwana muwala naye
omwana omuwala oyo alekerawo okukkiririza nnyo malogo naye ajja kufuuka ekizibu alekerawo okukkiririza nnyo malogo agamu agawakanye yeekwase Mukama Katonda buli omu amuloga ebimu abireka yeekwase Mukama Katonda ajja kumusaasira ate alekerawo okukkiririza nnyo malogo omuntu naye omuntu asobola okukkiriza ekintu kimu n'amanya nti Katonda gy'ali ate ye Katonda w'amalogo ago n'asaba busabi n'awona n'ateriira otegedde enzege magezi gemmuwa neyanziza nnyo mukwano neyanzege mu buddashika buno bwennyini katwogereko ne maama ye gwayita step mother olina Rebecca Jingo. Hello. Anje? Osibye otya nno nyabo? Kendi. Ono njogerako ne Mama Faith? Mama tali wanze muwalawe. Ono muwalawe ki? Keti oba Faith? Keti. Mama alaze luddawa? Yeno kamukutwali. Aliko walako? Aliko mpiko. Bambi dduka kwa mugambe waliwo omukyala akwetaaga. Sawa. Nkale. Oh no one. Hello. Hello Mama Faith. Bwani Nalongo. Netta mukwano sinze Nalongo. Nze Rebecca Jingo. Rebecca Jingo? Ziriya ndetera radio. Nedda togireeta. Ate nga lwaki tagireeta? Leka naawe. Kakati Mama Faith. Madam B. Ogwanji munnange. Oli otyeyo? Je, ndi oli otya mukwano? Je tuli. Mujje baleko. Kale. Kakati nno munnange nina muwala we yampadde ennamba eno. Ennyabo no sijji. Winnie. Winnie? Ennyabo. Kakati Winnie ayina kyayitamu naye nno kineneko twetaaga tukubaganya ebirowoozo tulabe engeri Winnie ekintu kino gyakivuunuka kuba kimuyitiriddeko obunene. Ennyabo. Winnie ayina ebimutawaanya oba wabitegeerako? Teyambuulira kubanga nze bwe yakuba ssimu. N'angamba njagala ku taata. Taata kati mwena muka nti nja mukuwaako ekiro simu kwewebeerako. N'agamba Jeni nti kati enkeera ne bawa n'awa Jeni simu nga kweri n'ajja ne boogera ne taata we. Ekitegeeza gwe teyayogera naawe? Kati era nange ne ngamba baaba Winnie baaba w'abaana n'ataŋŋamba nti mulwadde. Munnange nno wamanyako nti omwana we yasooka yafa ebitategeerekeka? Era twajja ne tumuziika. Naye nga wamanya okufa kw'omwana oyo? Nedda nnyo. Na lwaki? Yatugamba nti mutima. Yatugamba nti mutima. Katonda wange. Winnie tali bulungi goge mazima maama. Ennyabo. Winnie abeera mu ennyumba ye n'eyaka ebimyanso. Ennyabo. Winnie alina ekintu ekimwetooloola mu lubuto nga kiringa omusota. Ennyabo. Winnie talina mirembe. Mpulira nnyabo. Wawulirako gye yakulira eri ewa taata omuto? Ewa taata omuto? Gye yakulira. Winnie oyo nze kale taata we. Yamuleeta ng'akyali muto kati n'abeerawo ko wano ewuwe. N'amala n'agenda wano ewa taata we omulala. We yava nga amaze P7 n'asomako ne ku siniya awo we yava n'adda endoozi eyo gy'ali. Ebizibu ebyamutuukangako eyo wabitegeerako? Teyayogeranga ku bizibu byonna. Ekitegeeza Winnie asirikira ebimuluma? Teyayogera bizibu byonna. Maama kati tugenda kukola tutya kuba essaawa eno mbeera naye nze muyita lyabaaba kubanga eryo abaana be gyabaana baganda be gye bamuyita baaba. Iwanyo ng'amaze okuzaala maze n'okuziika oba ndooza kwekugamba nti olumbe lumugaaniddemu. Olumbe olwo olumanyiko maama? Olumbe sirina kyendumanyiko tesirina kyendumanyiko sijja kulimba era banne ne bajja wano ennaku ezo. Mbagamba mukubire ku baaba wammwe essimu era ne bamukubirangako nga boogera naye teyabagamba nti oba mulwadde.
Nyangamba nze munnaye baawini taamukubira ku ssimu ne mugamba ne be bamukubira nti maama gyali taata gyali nti ye. Naye oba lumbe kyolwo olumutawaanya oba luvaawa bannange lumutawaanya lumukanula. Sijja kulimba naye lwaki kaakati okubeera mu nnyumba alyeyo entebe. Kaakati simanyi lumbe kiki. Nange sirutegeera taata alina kyamanyiiko. Ne taata we talina kyamanyi. Bannange tukwasaganyize wamu. Yawulira agamba nti buli lwabeera olubuto olulala ng'afuna ebisulo nga bimusula era bwe bityo bwe byali ku mwana oli eyasooka. Ennyabo agenda okulaba ng'olumbe lutandika nga lumukuba ekintu nga kimubeera mu lubuto nga kimunyola ng'omusota. Mubuuzizza nti ekyo si kigalanga naŋŋamba simanyi kikindiko simanyi kyakkola naye olumbe lundi bubi yeeraliikirira nti ayinza okuzaala omwana ono naye n'afa. Ali lubuto olukulu ennyo. Bannange sijja kulimba Madam Rebecca Jingo. Ennyabo sijja kulimba oli omwana ye bajja ewaka baddajja naye kuva yafiirwa ne tugenda ne tuziika ne tukomawo. Kaakati bano baganda be kwe kudda ne bamukubira ku ssimu ne bagamba mukubireko baabawa mu essimu oludde omuwuliza kati mugamba ajjeyokko naye kaakati anti Rebecca wanje nze omwana kati ate mugaana okujja ewakita mugaana kujja wakita muyisa bulungi agamba nti muyisa bubi kubanga andeetera byandeetedde nange bwe mubabaddayo ne musibira bye musibiriza. Baaba byo bizibu wadde naye kamugamba ajjeyokko ewuwo. Lwaki tajja eno? Lwaki yeesibeeyo lwaki tajja eno n'alaba naffe eno gye tuli ebizibu bitutuukako. Maama muli luddawa? Anti Rebecca Jingo wanje tuli eno katebo gy'owulira eno ekatebo mu ggoonya musi kigoonya. Waliyo ggoonya mpitirivu? Waliwo gundi ya ggoonya kyebava bayitayo mu ggoonya. Eno gye tubeera olukwakulunga obudde ebuwama. Kati ekirala wategeerako nti maama we amuzaala baalinamu obutategeeragana ne ssengaawe wanje. Maama we yafadda naye mbu byali byaddeera naye kubanza abiŋŋambye ne ŋŋamba oba mbibuuze ggwe gwa n'abitegeera nti ssenga wa maama we baalina obutategeeragana era Wini buli lwe yagendangayo nga ssenga oyo amukunamira amulangira amugamba biki kwegamba nze naawe. Ssenga wa maama we oba ye yali ani ate simanyi oyo alabika tomumanyi. Bannange neyanziza nnyo okwogerako naawe Maama Faye. Anti Rebecca wangi naye nga yegwe bulijjo nkuwulira nze mbeera ku leediyo buli lunaku nnina okuwuliriza era nga yenze munnange. Omwana kati ali eyo yazze? Yazze wendi n'ambuuliramu bambi nenjogera mukko naye ayagala kubeera musanyufu. Mbadde ntidde nga mmanyi nti oba nze nina kye namukola. Lwaki otya? Wange era naawe ebyabaana obimanyi. Takyogedde yaŋŋambye bugambi. Naye nze munaye sirina kizibu kyonna wadde mba okujja eno ne taata ne tuyiiya amagezi. Siraba lwaki yeesibeeyo. Ajje wadde munaye omuntu yiiya ne tulaba. Neyanziza nnyo Maama Faye. Kale Rebecca Jingo nange neyanziza nnyabo. Nkale beera bulungi. Kale nnyabo. Naye Mukama Katonda kino kisa kyennyini. Maama kasita omuwulidde and senga yeka gwe tutawulizaako but at least tetulumiriza bye tutamanyi. Twaliko mu kibiina ekimu omusomesa n'akola namba ya kubala x minus y plus x plus 2 plus equals find x. Solution yali ki? Enamba eyo yali etusinga amaanyi. Twalinamu omwana nga mupangulu kufunga mulalo nnyo. Yatunuulira nga talina kyakukola yakwata bukwasi dasta n'agenda n'asiimulawo yafuna solution ya kintu. Equation gye baali batuwadde yasiimula nsiimule ekiraga nti ebitusinga amaanyi kwata dasta siimula. Wini bino bikusinga amaanyi kwata dasta siimula.
kubanga bwe batusobola kufuna solution yabe togenda kubirwanyisa yonna gyolaze olabye ebivaayo yonna gyogenze olabye ebituukawo tewali wakuwonyeza tewali wakyusiza mu bulamu bwo wabula embeera esigadde ng'ekyakuyimiriddeko gwe kenyini gwalina okuyimira ku mavivigo ne ku magulu go ne mu mutwe gwo n'obwongo bwo n'omutima gwo n'ebirowoozo byo n'osiimuula ekyo kyolaba nti kikulemye okukwasaganya simuula busiimuuzi kuba kati kati fe x oba y oba z twandizifunye ddi solution was dasta simuulawo as simple as that magulu kansubirire otogenda kuyomba Rebecca byonga bizibu naye wini kyalina okukola asooke yeesonyiwa abasawo b'ekinnansi abasawo b'ekinnansi abolaba abasinga babbi bafere olw'ensonga omuntu asobola okukuloga ng'akulogera mu linnya ly'omuntu okiwulira kati nga buli gy'otambula bagamba gundi naye ng'oluusi si ye ekirala abasawo b'ekinnansi bano babbi abasinga ajja n'akugamba ti ate buzibu ki obukuleese ate nembuuza nti ate singa mbadde mbumanyi wano nandize okiwulira balina kkiriza bwe zibakubiramu amanya waba musajja ayagala mirimu bugagga ebintu bwe bityo waba mukazi bufumbo bamuloga kanagata lubaale weewammwe sibayimwetaaga ebiki zekize bakubiramu abantu kiwulira naye abasawo b'ekinnansi abasinga bafere okuleka ng'osanze omuku gw'ennyo ayeekenneenye ensonga kati omubuuza ate muzukulu ki ekikulese ate singa badde nkimanyi naalize gwa munaffe gwalaba ewala mbuulira naye kati wini olina okuba omwegendereza nnyo mu bintu ebyabasawo b'ekinnansi abo olina obbeegendereza bajja kutuusaako ekizibu ate bo bennyini ndeyanziza nnyo mwanyinaze magulu bwate bwagambye hello webale kunkubirako amadde maya ini agenda kutale peke alabe akayuki buli bubiri akaliwo obuntu obulibwa n'obutaliibwa akataliibwa bakayita kakazi anogeka obukoola afune akasogo yeebake bamusonyeze mu nnimba emirundi ebiri beke okutugujja kuona mukwano okay neyanziza nnyo mukwano neyanzege wini ndowooza ebintu bino mukwano obiwandiika hello oli ku kintabula eky'omuziki wanki yingo webale kutuweereza nnyabo webale okunkubirako nga bulijjo ono yasinika wandula bigambo naye webale kunoonyereza awo wenkomye senga akyambuze naye kyetufunyeeko bw'obadde tonnamalayo na bbaluwa nga banyingirizayo enamba ye yali akozesa omukyala wanje njirina era bw'obanga ogyatadde baŋŋambye oyo Rebecca jinga agamba omukyala taddayo ate ne okuba byayina yinza okuba byava ku mwami oyo olw'ensonga bukasita omugaana atandikirawo wookoze eki okomye era enamba yo bagimpadde omukyala tumumanyi oyo gwayogerako kati bw'okola risaaki nga naye ogyagadde bamaze dokiwa kawandula bigambo kati olwo tukole tutya kakati nze amagezi genja okuweereza tutunulayo nnyo kubanga kyetuzudde akyala nze nja kugamba bwe nti endowooza gye mbadde nnina mpulira ayogere n'omukyala ono okugeza wedda tunuulidde taata ayogere n'ono omukyala kuba ayina tegeeza balina nabo oluusi gye bakola ki gye baddukirako kati tonda kunoonya walala asooka alwanire ewaka kuba ndabye ng'abalimu essuubi omwaniriza ate alina waaga enti taata yamugamba tambulako ne maama wo kati ye olw'okuba nti yalina ng'ayagala obufumbo naba taata baluddewo nze ŋŋamba asooka nabo bayinza okuba nga bamanyi ebizibu ebyo ekyokubiri teeka omukyalo ono aleme kweraliikirira nnyo amuteeke ku nsi naye bw'anaaba ne puresa nawe ayikiriza omutera ng'amanya omwana gwenzadde agenda kukola kufa kati omwana oyo Katonda bw'aba amutaddewo ku nsi ng'amuzadde amunyookerezengako kabaani kokka kamala kokka ateekeko mu kamubiri ateekeko muweebwa ateekeko n'entalo gw'ajaseya buli lwasaako akabaani ku muliro okwo ng'ayiwako entalogwa
muweebwa ng'akozesa ebintu ebyo ne kamubiri ajja kulaba wenjawulo n'asooka dde waka emikisa giva waka ennamba bw'oba ogyagadde ejja kuwe webale kola research neyansoza nnyo omukwano gwange naawe onyambyeko taata wange kuba munange ebintu ebisinga obungi eriyo linagamba ebiteso akubeerayo shiya batulimba naye bwefunayo omulala nkola yaka research eyo nange mu bwongo bwange ziramu amaanyi naye nga nze kwebaza bwebaza datawo obudde bwo airtime wo sweet wange thank you nobeererawo omuntu omulala neyanziza yogerako nange Madam Beck tusimanye empeeza sweetheart ono Trace muzukulu wa Kasujja kakati Madam Beck amagezi gempo muwala oyo kyamukisa mulungi lero tutandise ekisibo ffe ba Catholics tugenda kusaba asabe asiibe bannaye Madam Beck n'obwine ekizibu ekifansi nalifunye ekizibu Madam Beck nga kiri si kizibu nga bansindikira amayembe majini biki Becky nafukamira nasiba sagendako wa muntu yenna ndi bulungi naye mugamba yekwase Katonda yekka asibe asabe ajalaba nga afunye mu kyayagala ekirungi kwagaliza olunaku olungi Madam Beck neyansiza nnyo neyanzege muzukulu gwa Kasujja naye jjukira ali lubuto kitegeeza tasobola kusiiba kubanga omwana ali munda yeetaaga ekyokulya naye ekyokusaba ekyo kyakugambye musabi takoowangako kusaba lwakubanga ne sitaani yeewa akatebe waatalina kubeera kati alina kuguma aleke kubeera aganaaga Anti Becky webale tuweereza bikaabya bikwasa ennaku naye taggwamu maanyi sensasira omuntu agamba nti ojja kufa Julia abayina switch yebanna abantu abamu twebeerere muteri mbeera ya lubere ate abantu baffe batukola ebintu ne tusirika nze nange mbamanyi kuliko senga wange yali akinkozeeko ne stepmother wange bali babinkozeeko ne ntambula mu nsi muno nga siinakaya siinako maama siinako mulwanirizi ne ntambula nga njagga naye bannanga abantu baffe ne nfuna omuzira kisana nkwata ku mukono n'enjije ne Saudi n'enkola nkaabe n'amaziga ndi peka bali tuweereza nsigadde namini Esther wane Saudi Arabia neyanzisa nnyo mukwano neyanzege wanje omulungi wange Becky assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh naye byonna ndiwulidde naye omwana oyo omuwala kyabakola ayimukenga buli ssaawa 9 ogw'ekiro asabe Mukama Katonda oliiso ddene namugereka amuwadde obulamu amusabe nga buli kanaku nga wamugamba ya Rabbi Mungu nsaba onkuume n'omwana ng'ono nwanyisa amasitaani gonna agantambulirako buli kimwe ajja kivuunuka buli kimwe era ajja kiwona ku buyinza bwa Mukama Katonda kubanga yamukuumye assalamu alaikum Becky tukwagala nnyo ffe ab'ekyabadaza tukuwuliriza jjajja Pinto neyansiza nnyo mukwano gwange jjajja Pinto ne bonna boli nabo bandabire wanje webale kweza mukwano okwebala okutukubirako ono sensawo Emma Tim Kanyampisa esebo ne kyabakola kimu nga kati omwana oyo Katonda bw'aba amutaddewo ku nsi nga muzadde amunyookerezengako kabaani kokka kamala kokka ateekeko mu kamubiri ateekeko muweebwa ateekeko n'entalo gw'ajaseya buli wasaako akabaani ku muliro okwo ng'ayiwako entalogwa muweebwa ng'akozesa ebintu ebyo ne kamubiri ajja kulaba wenjawulo n'asooka dde waka emikisa giva waka Madamu Becky nze ngenda sooka nnennyo omwana omuwala oyo yaviirako n'olumba olutta abaana be Becky woba oyina mama wo ng'akyaliyo batatawo ng'akyaliyo ne woba yafuna omukazi omulala tulina kuleetawo ate embeera mbi oli taatawo omukazi gw'alina abamaama wo tulina leetawo mbeera ya bujja si gobadde olina okwagala taatawo bw'oba ofunye ekizibu ng'ekyo genda onnyonnyole ku taata genda onnyonnyole ku maama gali amaka wagabeeramu omukazi wuuyo agambye wabeerawooko kitegeeza oyo maama wo kati oba tusobola kunnyonnyola maama wo oyo bizibu na taata wo bizibu byo obinnyonnyola luusi nze ngenda okukulumirira okusinga ku bali abakuzaala kati wuuyo empewo z'ekikamu eziri empewo zikulwanirira naye ne bwatatawo tolinnyayo oli mu masabo gy'otabaalira olina embuto bakuwa omulagalo okw'omuntu ottabaana bo mu mbuto muntu olubuto taloga kubanga oba ologa baana bo bali mu mbuto oba ologa mwana wo gw'oyonsa empewo z'ekika zikulwanira nene ewamwe tolinnya nayo okukuta bukukusi
batata bano balaba yedde baba wasa bakaza bala naye tata tayinza kumalya bizibu nnyo onyonyolako ku mama ono kiba kintu kikulu nnyo ayinza okubiriza tata namugamba munange omwana yasituse najja natugamba olumbe bweruti ne bweruti lumulwa tusaze magezi ki aba okulwanira kuba otuuse mu mikono gyabwe tayinza kuleka kufa nga takuyambye kati wuyowoza ate senga wa mama osimanye naye ate akuli bubi simanye ate biki kati senga wa mama wo aba yali awalana mama wo ate gwe omuzukulu aba akuwalanira ki oli muzukulu eddogo lyaba libaloza mama wo terikwata gwe omwana ate yafadde nawe wayagala kuba wasenga wa mama wo mweberere mwempewo z'ekikazi batawanya ate ne mutabalira mu masabo empewo z'ekikayo mama agalo zitereza musoka mudde mu kika kyewammwe mbuuza taata bannange taata naye kiki oba mpewo taata tusaze magezi ki wabayo ekigwa mugendeyo ne taata bataata abo gula wala gigula ki ekyetagisa mu kigwa mugendeyo ne taata yegayirira empewo agamba omuzukulu mumulaba kiki buzibu ki nga taata yegayirira naye kati ofuuse nakyemaliro otabaala mu masabo gomanya abasawo bewa gomanya basawo bewa bakuwa omulagala okomonto ottabaana bo mu mbuto oliko ekikya mugenda lubaale we wammwe abagambe nti mbutuufu ajja kulwanira gamba omuzukulu ono aliko ebintu byebamusindikiraza webiti naye mukole muti naye muti agenda kuterera wetereze mwana gwe wetereze nze ondetedde n'obusungu luse Dubai gemanya tonyiga akuba awumba engalo Ruthi tonyiga kati olabye omuterezeza n'omulungamya ekyo yensonga lwaki weetuli ffe tuliwo kwogera bwogezi okukola kw'oyo omuntu bwakola emputtu ffe mukama abalaba ki kye tuba tumugambye kye tuba tumulaze nti kyekituufu bw'aba akyagala n'akikola bw'aba takyagala n'atatwekwasa nti neŋŋenda wano ne bagaana kati nanyonjo Ruthi sagala onyige mwana wa mama olina Rebecca Jingo eno ye Ebitisa FM ekintabuli ky'omuziki gw'ogamba otya mukwano Damticha Jamire Entebe manayo mwana w'omuntu ayita mbingi ku nsi naye ekirungi agambye musabi omanyi sitani naffe era tuba tuyina mukubira byawandiikibwa kati mwana muwala oyina Bible kyemmanyi sabanga osabira mu Yeremiya 3:27 nzinza Katonda wabo bonna abayina omubiri eri ekinnema osabenga okozesa Zabbuli 17:2 nti Mukama atuma ekigambo kye ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira osabenga okozesa Zabbuli 17 Mukama bwatakuuma kibuga bakumira bwerero omugambe Mukama wagamba okuwa ebibala by'embuto za Femix omukisa ono omwana Mukama gwe yamumpeera muwo omukisa teri kitagwa ayongerezeko ne Zabbuli 3:5 ng'agamba nti yimukalwana n'aba balwana nange wakana ayi Mukama n'aba bawakana nange kwate engabo n'akagabo Mukama onwanirire genda mu Zabbuli mazima bw'oba ogamba gweni nti oli musabi njagala oyite mu byawandiikibwa leka naawe sitani tomuwa katebe omulaba nono omwana nze Rebecca Jingo era ng'owuliriza Ebitisa FM ekintabuli ky'omuziki ndindiga etayawula muddo lusinga buli naye kisa kira nekinkuma ng'akawewa kanuusa obugere wakati mu mpologoma ekisa kyera kyekitukuuma nze Rebecca Jingo mama hello Mom. Uwanji munange. Ono David salinga bulijjo. Nsebo. Naye mama wange oyisinja kale mugamba. Katonda baba musaba tukamukoowa. Baba oba osaba okuba nti olina ekizibu ekyo kiboneko si kyo ekizibu kyokka ky'oba olina. Baba ebizibu ebyenjawulo ebijja naye kyalina okusooka okwesonyiwa be basawo abo. Abasawo batta famire zaffe ffe boomulaba neeri batumalawo ffenna nolwaliro kyalina okwekwata Katonda yasinga amakulu ne bw'oligenda wano bw'oligenda wa taatawo ne nnyoko be baaba kuzaala ye taata naye nziza nnyo mukwano hello Sweetie. love njagala afune empewere genda maaso afune omumala nsonga mpulira afune olukandwa mpulira afune omweramannyo mpulira afune olugobango mpulira ebintu ebyo njagala biteekemu ettaka ly'akati k'akabaala mpulira afune omwingo omuganda mpulira abiteekemu ateekemu n'emmwanyinya mpulira agenda kunabira mu sitenseni ngali beerere kulagalwa nakitembe okay bw'amala okunaaba tatunula mabega ngali lubuto ye mpulira anaabe tatunula mabega agende ewaayingire mu nju olwo budde ki ajja tukola kiro mpulira
kati bwamala agenda anoge omunuula ng'ombe ye maama nekatazanike ebikola bisatu ye maama afune munne gwe yeesiga yaba amunaaza ye maama naye ng'era namwe agassemu omwenge omuganda mpulira naabe mulayirira omwana we ajja kumuzaala bulungi mpulira neddogo lirina okudda wannyini lyo lirina okudda wannyini lyo akozesa omunuula ng'ombe nga bwe mugambire katazani kibiina ng'ataddemu omwenge omuganda byagenda kuweyambulula byonna naye nabino bigenda kuzzayo livansi anaabira ku luleeba awo omwenge omuganda gwona bweba naabaguyenge bakutadde mu bbaafu n'omunuula ng'ombe ne katazaniki afuna munne yamunaaza ye teyeenaaza naye bino ebisooka yabyenaaza biri abyenaaze abyenaaze naye bino ebisembyeyo afune munne yaba amunaaza amugambye omunuula ng'ombe ebikola bya katazaniki bisatu oba bina afune munne yaba amunaaza ate biri ebisoose maama binzirire mu mukwano yenaaze yekka afune omweramannyo olukandwa empewere omugumalansonga n'olugobango mpulira ateekemu omwenge omuganda n'akati kakabaala anaabire mu sitensonyi naabire ku lulaga lwa nakisembe era bw'anaaba tatunula mabega atambule butambuzi ng'ataddemu nemwanyinya esazeerabira ng'anaaba ebyo byonna agenda bireka byonna kasasiro yenna awo agenda okusigala mpulira oluzo oluli ku ye teruli ku mulala mpulira neddogo ligoba nsonga era watali nsonga ng'etteeka lirina okudda livansi mpulira agenda kufuna omunuula ng'ombe n'ebikola bya katazaniki bina babiyenge nga babiyengera mu mwenge muganda ye maama afune munne yaba amunaaza ye maama ayingire mu nnyumba tatunula mabega ye maama eddogo lirina okudda gye lyava amiina omuntu lwaki akaaba mu nsi kaali ng'atali mu nsi ye era tugende mu nsi yawa era batwesonyiwe neyanziza ye munyarwanda wange ow'omu bulo byakulagiridde munange okwogera kuba kukwe okukola kuba kwanze kyevalaabwe mpulira nga nyiikeze nga ntekamo obuyimba nga nezinira lwaki nedda nga nzinamu kubanga munange ebitusinga amaanyi ate oba onoobikola otya naye ffe weetuli ku lwammwe wetuli ku lulwo neyanziza nnyo neyanzeege mwebale ebiteeso ebirungi mwebale okuwabula okulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mutaddemu obudde bwammwe ne mubeerako nga muwuliriza musindise ze voice notes mukoze kino mukoze kiri bannange nsiimye nnyo nsiimire ddala kaakati wini ebisigadde bibyo ffe tukoze ogwaffe ekisooka maama waakugambye oyo gw'olabanga step mother wo jjukira maama yafadda kati ono ye maama aliwo genda ewaka va mu kwemamaaza va mu kwekubya yaka vaayo eyo entebe gye weefudde mbw'obeerayo gye wafunira n'emisota gye wali ozungira vaayo ddayo ewaka holit eyo step nambemu ebisigadde bino bye tukugambye bikolere ewaka ewammwe eddagala gyerirye ewaka ewammwe kiki ekikubeza ku kibuga n'omutunuulira n'olabanga n'amaaso gakuluma vaayo gende waka maama mwetegefu okukwaniriza ne taata kimanyi nti maama agenda kugamba taata ekituuseewo beetegefu okukwaniriza obwongo bwonjagala okwata eddasita simuula buli kakica buli kasasiro buli kimu ky'obadde olowooza kisimuulemu kubanga solution yaabyo bw'eba ekubuze you delete teka mu trash tandika olupapula olupya bwe bulamu obupya bwenjagala otandike tandika okulowoleza omwana wo gw'olina mu lubuto nti ngenda kumuzaala kama mbaya nimbaya tandika okugamba nti tebiriwo tebinsobola buno obulamu mukama gwe wabumpa weeyogerereko ebigambo ebirungi naye olimu akatomasi kejjemu buli lwoneekejjamu ebisigadde mukama akwasaganyiza wamu naffe